Ekikwekweto kino kikuliddwamu aduumira poliisi y'e Nansana Apollo Tayebwa wamu n'ab'ekitongole Kinema okufuuza abatuuze ababadde bakiwagi ne baddamu okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi gye baakagobwa. Tukitegedde nti bano oluvannyuma lw'okubamenyera amayumba gaabwe bo tebaaseguka, baasalawo okwewejjeka mu weema nga Nnema erowooza nti bakyanoonya gye balaga kyokka bagenze okulaba nga tebaseguka. Bakkakkanye ku weema zino ne baziteekera omuliro ssaako n'okwonoona obuyumba bwe babadde baakazimba wakati mu kwaziraana okuva eri bannyinizo. Byonna babisaze babyukizaako omuliro tetulina kye tusigaza n'abaana basatu. Tumenya nga tulina we tulaga ne tuteekawo obutente okusobola okubeera nga tubeerawo nabazze busaze bumenyemenye bannaffe batutte. Ne batematema ebintu byaffe byonna ensisi ebintu byaffe ne bamaana ne babikuŋŋaanya mifaliso bwe tubadde tusulako abazirasa bwe baatuwa n'ebutenti bwonna ne babukumako omuliro. Batuweereza obuyambi bwonna obuwunga biki abasirikale bumu baabutwala obulala ne babuyibwa. Kati abaana tugenda basuzawa eno ensi bagitunda tekyali yaffe tetukyali bannayuganda kyakigenda mu maaso. Waliwo n'abakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi okuginnyonnyola eyabawa olukkusa okujeemera ekiragiro kya poliisi. Mu kikwekweto kino ne munnamawulire waffe abadde akwata amawulire gano abakuumaddembe bamufuulidde emmunye nga bamuvunaana okukwata ebibadde bigenda mu maaso ne bagezaako okumuwalawala ko n'okwagala okumuggyako ebifaananyi by'abadde akutte. Munnamawulire Kyala Teddy abadde agenza okukola emirimu gye naye ndowooza abasirikale bali tebamutegedde munnamawulire ne bakulowooza nti ng'omuntu wa bulijjo naye ne bamutwaliramu okutuuka ku station DPC nayogera naye nategeera namulaba ebiwandiiko bye nebiraga nti munnamawulire namuleka n'agenda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Patrick Onyango ategeezezza nti 16 abakwatiddwa baakuvunaanibwa. Nga badde balina empuutu nga tebaagala kuvaayo nga bagamba nti badolete tractor badolete grader etugenda kukola ki kuvaawo wano. Ekitongole Kinema kyayimiriza mu bikwekweto byakyo kisooke kiwuliriza okwemulugunya okw'abantu abaalambibwa amayumba gaabwe kyokka nga bawakanya ensalo za Nnema eziraga olutobazi we luyita.